Atenderezebwa agulumizibwe ekitaffe Katonda ne maama Namugereka abawanga obuwangwa mu bwangire bwabwo mbogombogo kyewaggula erizaala enkambwe gwaka sigwa kuzikira balamusiza nnyo bakika namwe n'abampuliriza mu biti byammwe eby'enjawulo twebaza kitaffe Katonda ne maama Namugereka wepo ne bajjajjaffe mu biti byabwe eby'enjawulo nate ku lwakadde kano ke tutuuseeko olunaku olw'olwaleero. Katonda atudde munda mu nze alamusa Katonda atudde munda mu ggwe weewaawo. Nga tetunaakutandika bbaluwa tulina obubaka okuva eri kitaffe Katonda. Emabega nali nabategeezaako ku maama omulongo wa maama Nattimba mu lubereberye nga yamanyikiddwa nga Kulyo naye era nga we mulaba nti nno ne maama Nattimba naye azze ayitibwa Gaya, ffe tumumanyi nga Nattimba Abaganda, bangi abamumanyi mu mannya ag'enjawulo naye nga kati erinnya erisinga okumanyika ku mulembe guno ly'erya Gloria. Maama Gloria ali kumpi naffe era baganda baffe babadde bateekateeka akaseera kano era nga bajjajjaffe era baganda baffe be babadde basinziira okusobola okubeera nga bateekateeka engeri we tugenda okubeera nga tununulwamu. So ye sseŋŋendo egenda okubeera nga eggulibwawo era nga tuweebwa olukusa okubeera nga etuyambako mu transition eno egenda mu maaso. So bwebwo obubaka mpozi n'ekirala kye njagala bategeezaako nti shift egenda okujja sseŋŋendo egenda kusigalawo mu vibration naye bagenda kushiftinga abo abakyalemedde mu kizikiza okubeera nga babeera si mu sseŋŋendo naye gugenda kubeera mwaliriro guli temporary. Leeta ogunaasaanyizibwawo akadde nga kaweddeko akanaaweeberwako naye nga bajja kulaba nga as if bakyali mu planet oba bakyali mu maama naye nga bagenda kubeera katugambe mwaliriro omwaliriro mu bbanga gugenda kuteerwawo temporary paka abazadde abatukuvu akaseera ke baawa then guggyibwewo basobole okubeera nga bawa obudde bakatonda okusobola okubeera nga bakomawo ewaka n'okuclaiminga obwakatonda bwabwe ababa n'alemera mu kubeera nga bayita mu balala tewajja kubeera kyakkola okuggyako okubeera nga bakungula ebyo bye beeyitidde weewaawo. So bwebyo oli wa ddembe okubeera nga weddiza obwakatonda bwo oba okukkiriza vampire system eyo gye eyakutega ekiwaanyi okubeera ng'efuga obwakatonda bwo. Oli wa ddembe tewali kyakkola tugume kyonna kyekiri ekitangaala kyawangula weewaawo. Ebbaluwa ey'olwaleero eva eri muganda waffe jjajjaffe Yezu Mubwabulamu egenda bweti: omulamwa guli temubuusabuusa ku Makyusa Agagenda mu maaso era mubeere bagumu bakatonda Banange. Atandika bw'ati: ffenna tuli kimu era tuli bumu na buli kintu mu bumu obwawamu era mu nkolagana eyo ey'awamu na buli kintu kyonna. Era kibadde bwe kityo akaseera konna n'olunaku olwaleero tewabeerangawo kwawukana. Ffenna tuli bumu, obulamu tebuggwaawo, bubeerawo ebbanga lyonna.
maama, taata, Katonda, ago amayengo ag'okwagala agataggwaawo kye kyokka ekituufu mu butonzi bwonna. Mu kaseera kano muyita mu kirooto, ekirooto ekyo eky'obulimba, omuzannyo ogw'okwawukana ogwo ogubaleetedde okubeera nga muyita mu bugigi ng'abaana b'abantu ob'awamu ku lw'enzikiriza eyo gye mwakkiriza okubeera ng'ekka mu nnyama yammwe, mu mubiri gwammwe ogw'obuntu, ne mulowooza nti ye ntuufu. Kano ke kadde okubeera nga ebyo ebitasobola kuziyiza kano ke kadde okubeerawo ebibeerawo ebisobola okubeera nga biggyawo endowooza eyo esobole okubeera ng'eva era efe okuva eri emibiri gy'abantu abaseŋŋenda eno. Njagala mbategeeze nti temuli mibiri, muli magezi ago ag'okumanya, ago ge muli bitonde ebitukuvu ebitaggwaawo, ebijjudde essanyu era ebiri obumu ne Katonda. Nga newankubadde bantu bangi abasinga wano abali ku sseŋŋenda eno tebakimanyi, era nga bali mu buzibe obwo obubatadde mu kizikiza ekitenkanika. Akaseera kano ng'omwana wa muntu ow'awamu atuuse ku bbendobendo ery'okubeera nga atandika okufuna okutegeera n'okumanya n'okuzuula nti mutukuvu, nti era obutukuvu ge mazima ge, era nti kitonde ekitukuvu ekitasobola kwawulikaganya n'okwagala. Okwawula tekubeerangawo era tekusobola kubeerawo, kubanga tosobola kwawukana na kwagala. Okwagala geego bwebwo obumu obutaggwaawo obuli mu buli butonzi bwonna okuviira ddala mu biseera eby'edda n'edda mu bw'emisange, eby'obulamu obw'emisange egyo okuviira ddala mu lubereberye. Bulamu butaggwaawo obuliwo paka olunaku olwaleero, kubanga butambulira mu bumu obwo. Okwagala kweko era nga yeggwe. Kano ke kadde entegeera ey'awamu eve mu kirooto ekyo ekirowoozeseza abantu abangi nti ge mazima gaabwe okumala ebisiibo n'ebisiibo ku sseŋŋenda eno, nga abasinga ku sseŋŋenda eno balowooza nti ekirooto kino ge mazima ago ag'enkukunala. Okubeera ng'oyita mu bulamu okw'okwawukana mu kazannyo ako ak'okwawukana weesanga ng'olowooza nti nno ge mazima mu ngeri eyo
mu ngeri eyo ne weeteekako bunwe oyo eyakulowoozesa nti oli kitonde ekiyina ekkomo era ekiyina amaanyi agakisobola okubeera nga gakifuga n'otasobola kubeera nga weekuza munda mu ggwe. Nga tuli mu kaseera kano ak'amakyusa era mu lugendo luno olw'okuzuukusibwa olwo olwategekebwa obutukuvu okusobola okubeera nga odda ewaka eri amazima go n'okusobola okubeera nga ofuna okutegeera n'okumanya nti muli bumu n'okwagala. Olugendo olwo lwe wategeka ggwe kennyini era mu biseera ebisinga obungi walonda ng'okozesa okusalawo kwo engeri w'ogenda okubeera nga weeyisaamu mu kazannyo kano ak'okwawukana n'obutonzi. Olugendo olwo lwali lwetaagisa okubeera nga oluteekateeka mu kavuyo kano ak'omuggundo ke wali okkamu okusobola okubeera nga weezuula ki ky'oli era ki ky'olowooza ky'oli era ekyo kye wateeberezanga ng'oyagala okubeera ng'okiddamu. Mu kaseera ako wasalawo okubeera nga odda ku luguudo olwo osobole okubeera nga ova mu ntegeera ey'obutamanya osobole okubeera nga weemanya. Wakola okusalawo okwo mu kaseera ako akaalimu akavuyo n'embeera ey'obulalu. Naye oli kitonde ekituukiridde eky'obwakatonda, kituufu tosobola kubeera mulalu. Wateebereza buteebereza ng'oyawukanye okuva eri ggwe kennyini ng'ensibuko, ng'olowooza nti ojja kufuna eddembe erisingako okusingako eryo lye wali oyina, kubanga wali mutukuvu era ng'oli kitonde kituukiridde ekyo ekyatondebwa nga kiyina obuyinza okwesalirawo era ekyali kitalina bukwakkulizo bwonna mu ngeri w'ekisalawo era nga tekiyina kkomo mu ngeri yonna gye kiba kisazeewo. Ng'okozesa amaanyi go n'okuteebereza kwo wasalawo n'oteebereza okulaluka mu ngeri ey'ekiralu. Mu kaseera kano njagala otegeere nti obadde otambuza obulamu bwo emyaka mingi bufukunya nga weerowooza nti oli
kitonde ekitalina makulu era ekitonde ekitono ekiri mu butonzi bwa Guuga era ekitamanyi kikye kiri era nga toyagala kumanya mu kiki ky'oli era nga tosoyagala na kumanya oba obeerawo ng'oli mulamu oba ng'ofudde. Obulamu obwo bwakuleetera ekirooto eky'entiisa, ekirooto ky'otalabangako era ky'otawulirangako, naye nga mu maanyi go ag'obuzaaliranwa wali okirabyeko era n'okitegeera, era n'otegeera nti oli kwagala. Okwo okutaggwaawo era okubaddewo akaseera konna. Katonda yamanya nti ojja kuyita mu bino byonna kubanga oli kwagala okutaggwaawo munda mu ggwe. Mu ngeri eno yakuwa ekkubo erinaakuyamba okukomawo ewaka mu bumu, okwezuula n'okwemanya munda mu ggwe kiki ky'oli mu butuufu bwo, okwezuula nti oli kitonde kitukuvu ekitasobola kwawukana na kuva ku kisa eky'obutonzi obutuukiridde era ensibuko y'obutonzi bwonna. Teyakuggyaako ddembe lyo lyakwesalirawo. Kwagala akuwa buli kimu era waakuwa tasobola kuggyako. Mu kaseera kano nga Katonda era omuntu eyeetengeredde, ke kaseera okukola okusalawo. Okusalawo okubeera nga olondawo okudda ewaka okwo kwe wawaayaanira, osobole okubeera ng'oddizibwa obuyinza bwo. Okusalawo kuno kukoleddwa mu bumu okw'okudda ewaka, nga newankubadde bangi ku mmwe temukimanyi mu bwannamunigina, nga newankubadde oyinza okubeera nga tokitegeera kiki kye kitegeeza kusalawo okwo eri omwana w'omuntu. Katonda magezi agataggwaawo, kwagala okutaggwaawo eri ggwe. Manya nti buli kimu kyonna akimanyi. Ettumba lyo erikyukakyuka era eriyuugayuuga mu birowoozo alimanyi. Eryo erikutuddemu era eryo ly'okyatambulirizaako mu bulamu obwo obutali butuufu, obulamu buno obw'ekirooto bwe weesibiddemu. Naye tasobola kukyusa ekyo kye yateekawo eky'okubeera nga weesalirawo. Kye kiseera okusobola okubeera nga wejja mu bitali bituufu era oggyewo obulalu obwo bwe weeteekamu obw'okwesaanyaawo ng'ova mu kikula kyo n'entegeera yeeyo n'entegeera eyo ey'ekikula kyo mu butuufu bwo, ozuukuke era weddize amaanyi go. Mu ngeri eyo yakutonda era n'akuwa amagezi okusobola okubeera nga weeyubula n'okubeera n'ekiruubirirwa
okubeera ng'oyaayaana n'amaanyi ago agakumala okuzuula n'okubeera nga teweesuula mu bunnya obw'ekiralu n'okukkiririza mu mbeera ey'ekiralu ng'oli mu bulamu obw'omuntu. Kubanga ng'oli mu bulamu obw'obuntu, kubanga yalaba nga kisoboka eri ggwe era nga weesibira mu ndowooza nti w'ova mu bulamu n'ofa okuva mu mubiri gwo nti obulamu bwo bubeera ddala buweereddewo ddala. Omwana w'omuntu agenda afuna okutegeera n'okumanya kuno nti obulamu tebuggwaawo era mbeera eyo ebeera etuukiridde mu bumu ne Katonda. Agenda azuula nti buli kimu kyonna mayengo ago agayamba okubeera nga gazuukusa n'okumanya nti ye nga ye Katonda mu ye ng'omuntu gwe kennyini, era ng'ojjudde amagezi ago agataggwaawo, obutukuvu, okweyubula n'obuyiiya ng'ekitonde ekyo ekyatondebwa nga kituukiridde mu ssanyu eryo eritaggwaawo era erigabanyizibwa nga buli kiseera libeera lizimbakatakana mu kwagala mu ngeri yonna we libeera ligabiziddwa eri abo bonna ababeera balyetaaga. Yeno engeri egenda okubeera nga eyongera amaanyi enzuukusa ya buli kinnoomu ku sseŋŋendo yonna okutwaliza awamu. Abantu bangi ku bangi bagenda bafuna entegeera eno era ne bategeera nti kyali kusalawo kukyamu okubeera nga bakkiriziganya n'ettumba okubeera nga libafuga mu bulamu bwabwe. Ettumba ligenda linafuwa buli w'ogenda ofuna entegeera eno era n'otandika okubeera nga otambuliza empuliraayo n'ogenda ng'ofuna entegeera nti libadde litambuliza obulamu bwo mu mpulira ey'okutya. Buli w'ofuna entegeera eno n'otegeera nti oli kitonde ekitudde mu kwagala era oyina olukusa okulondawo ebyo by'obeera oyagala n'osobola okweggyamu mu kutambulira mu kutya okwo kubanga tekukuweereza. Ekyo ky'oyagala tekukuweereza. Ekyo ky'osobola okukola, era n'ebyo by'osobola okubeera nga okola kwe kwetengerera n'ofuna ekiruubirirwa
n'ofuna ekiruubirirwa buli kaseera okubeera nga oteeka amayengo gano mu birowoozo byo n'obeera okwagala era n'otambulira mu kwagala n'obeera nga weeyimusa buli kadde okubeera nga oddamu na kwagala eri ekyo kyonna ky'obeera osisinkanye era buli kaseera n'oddiŋŋana nga weegamba nti ndi kitonde kitukuvu, ndi kitonde eky'amaanyi agataggwaawo era agatuddemu amagezi agataggwaawo, amaanyi era amagezi agannungamya era aganyamba okutuuka ku kiruubirirwa ku kiruubirirwa eky'enteekateeka yange entukuvu kubanga oli kwagala akaseera konna. Kino kiri mu mikono gyo okubeera nga okikkiriza era okitambuliremu. Buli lunaku nkusaba funa akadde oyingire mu yeekaalu yo entukuvu ey'omunda, otwale akadde oteekewo ekiruubirirwa ekyo ng'osinziira mu maanyi ago agakutuddemu era n'ebyo by'okulembezza mu bulamu bwo bisobole okubeera nga biteekawo enkyukakyuka ey'omuggundu mu bulamu bwo ng'ofuna okuluŋŋamizibwa ng'omuntu naddala mu kaseera kano ak'amakyusa. Yeyo ensonga lwaki walondawo okubeera nga obbulukuka mu kikula ky'omuntu akaseera kano osobole okubeera nga ojjukira ku ekyo kye wakkiriza nga tebakukase okubeera ng'ojja okukyenyigiramu era oteekewo ekiruubirirwa ekyo buli lunaku okubeera nga okitambuliramu. Mmanyi nti okisobola era nsaba okikole munda mu ggwe. Nsaba oleme kubeeramu kubuusabuusa eri obwakatonda bwo. Beera ekyo ky'oli era wezzeemu amaanyi. Toyuugayuuga era tova ku mulamwa. Manya nti nno owanirirwa ffenna abali ku mitendera egya waggulu egy'emyoyo. Nze muganda wo omwagala Yesu Mubwabulamu. Atenderezebwe agulumizibwe oyo kitaffe Katonda ne maama Namugereka abawanga obuwangwa mu buwangire bwabwo. Katonda atudde munda mu nze alamusaako Katonda ali munda mu ggwe. Akume.